Magamba, I have strong taste and feelings for brown ladies. Ai, mu Luzungu. Nempaka nandiyagadde ekyana ekiri Bubulicious, Cavicious na Curves, Butulicious. Omwaka oguyingira onnyonnyola Busegu. Omukazi omwanzi okukola ku basajja nga basatu. Busegu kyuwa. Ku lunaku olwo ku ssaawa eyo yennyini. Ku ssaawa yennyini. Gamba mu ddakiika ezo zennyini. Embooko neevuga. Omanyi firimu ya Kaligula? Oba Lord of Sex. Happy hour tugeze emale ssaawa nga 2 oba essaawa emu. Naye abasajja bonna ababa mu sawuna buli omwafu naye ekyewuunyisa kimala okujjamu ono tewaba kuwannaanya basimba batilayini nga omanyi obudala wa sawuna. Kiva ku ono kidda ku ono. Teri mbono wange gw'okutte gw'obba. Happy hour. Yeah, happy hour. Bulu move. Edi kye kyakwavuwaza. Buli omulyo gwasooka. Anti amazzi gakulukutya gye gaali gakulukutiddeko. Kale, Katonda ndaba ddamu okuyimusa. Abantu bajjukize kye kyakwavuwaza. Nga tunayongerayo mboozi. Kyajjanjavuba byali biduula bakazi na masanyu. Nkomaawo. Aha. Oseke. Tayiga. Aha. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MR Live kwe tuli amanya bampita Rimasamu oba Metani Club Bongo. Happy New Year, Happy New Year. Mwebale kuyingira mwaka, mwebale kuyingirira mu kitiibwa, mwebale kwekuuma. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Oyo ateekateeka obulungi maaso g'abalabe baffe buteeseteese ne luno. Bangi badde bamanyi nti tujja kuguyingira ebimbe bya kututwala. Bangi batupimira amaanyi nti awaali kati tasukka guno. Naye laba Katonda bw'atukoledde ebyekisa. Ebirooto tubisitudde mu bbanga. Katonda asitudde ebirooto byaffe mu bbanga n'okwagala. Katonda akuwadde obulamu. Oli muwaaki. Katonda akuyingiza omwaka omupya. Oyingidde mu bitabo byafaayo nti nedda 2026 wamuyingira. Bannaffe bangi 2025 abamize. Bannaffe bangi nnyo balizira kumwa. Ewasenkaaba Sitaani Walumba omubi yabateekamu enseke n'anyuunyuula ne bagezaako okwerwanako naye ng'akutte paka bwe yabayingiza kabuli. Gwe byonna abikoze ewatali kulwana nnyo n'akukongokako. Katonda waffe Lugaba akufudde olwazi. Omulabe Sitaani batasobodde simbako nsigo n'emu n'ekula. Kale tumusinze twongere okumwagala wadde nga bingi ebikyagaanye. Naye mbuulira kirabo kye kisinga obulamu. Mbuulira kisaa kye kisinga ekyo. Katonda bw'akikulaga n'akuwa obulamu ddala oba omubanja ki. Wano we twagala okuyimirira tumusabe atuwonye ebirwadde bituluma. Ebikyatulemeddeko bye tuyingidde nabyo omwaka guno. Byonna bitunuunemu abifuuwe bive mu bulamu bwaffe. Gwe ayagala ebyenfuna financial akusumulule naye ate buli kadde akujjukize nti ssente zaakuwadde tezirina kufuuka ntaanaayo ate kukomya mwaka guno. Ebyoto byaffe bigenda tuukirira tuli balamu, tebigenda tuukirira nga tuli balwadde. Abantu kyalina maanyi gabipepeta na kubiggusa. Mwebale abatuyamba mu Christmas campaign basinga omumaatha. Mwatulaga omukwano, mwatulaga amaanyi, mwatulaga okwagala. Mwalagira ddala nti Bongo Charity Foundation esajja kudde era bweba nammwe yakutuuka mu mawanga. Foundations nyingi twegomba yatwagala tukole nga zo. Waliwo abantu bangi nnyo abazze mu buweereza buno ne babutwagaza. Mukadde waffe Sempanji yakikola azakikola.
nze buli wempirira erinnya lye ebbanga lye ndiwuliridde ngamba nange njagala kubeera ng'oyo. Bwe nagerako mu setup ya watoto nalabira ddala ekintu ekyenjawulo nange kye nnina okukoppa nti agaza abatugoberera naffe tukikole wano. Omwaka guno tugenda zimba essomero, tugenda kukola setup, tugenda foundation yaffe giteekamu akasaawe k'omupiira, tuteekemu church, basketball court, tuteekemu cinema room, tuteekemu rooms nga bannaffe abava emitala w'amayanja olini waba stranded ajja bukoteji obwo butinitini nti ebannayera bongo mbadde nsuubira kino kati nze naye sina wakusula twagala tukole ne bubanga butaano babuna nga mukwano gwaffe mwanyinaze oba muganda waffe asobola okwewugamwamukko ewatali mbeera n'emu kukyuka. Twagala tuzimbe foundation nga abantu bagenda gitunuulira bakomyewo kw'amaaso baddeyo kusinza Mukama. Omwaka guno essomero lyaffe ye campaign gye tuliko David onkubamu akantu ka botto light. Omwaka guno ye campaign gye tuliko tetugenda kuba na campaign ya kuwerera abaana omwaka guno nedda. Campaign gye tuliko ya kuzimba essomero lyaffe. Ekizibu ky'okuwerera abaana kintadde nnyo ku pressure buli kadde neraliikirira buli mwaka we gutandika mba neraliikirira. Twagala tufune solution yaakyo ekyo nakyo kiggwe omusingi twagumala twagala essomero lyaffe eriyimirire. Kale Leo tutazimba ebisenge ne tuzimba bino ebiberako blackboards byokka ne turufinga abaana ne basoka basomera awo ebirala tujja bikola mpola mpola. Gwawulira nti osobola okuyimuka gwa ayina ekifaananyi oyagala kusiiga tuwe emirimu kubaje kigendo tusoboza okumaliriza essomero lyaffe. Oyagala siiga mwagalwawo omuwa kirabo, oyagala kwesiiga jjajjaawo maamawo menye ekindeke ki tuwe omulimu. Laba Chate Foundation omwaka guno omupye guyingidde nennono egamba nti omukulembeze tasabiriza, omukulembeze agaba bugabi era asaka busasi n'asakira abo abali obubi. Tetugenda sabiriza omwaka guno, tugenda gaba ensawo, tugenda gaba engoye, emmere, engatto, school fees, ebitabo. Laba Chate Foundation egenda tuuka kwoyo omunaku asembayo. Tetwagala kuddamu kusabiriza, omukulembeze tasabiriza lye ddoboozi lyenawulidde ekiro nga tuyingira omwaka. Omukulu ayisebo jebaleko kale mukamange jebaleko omwaka waguyingidde. Amina akanyiriro nsooka okwebaza abalabi ba Metanikira Bongo live kyemukola kyamaanyi nnyo nembasa mwenna abali eyo nga tugenda oyingira omwaka. Nsaba ofisi y'eddakiika 5 webaze omutonzi kubanga bannaffe bangi tetukyabalabako. Omanyi omwaka guba gutandika twesuubiza bingi, guno omwaka njankole kino bingi olumu twesuubiza ebitusinga n'obuzito twetikka obuzito obutali bwaffe. Naye kiki kyentegeeza mu byonna ebyo nga bye twesuubiza biganya okutuukirira. Tulina okuba abasiimu eri Katonda nti tukyali balamu. Kubanga waliwo ababikola byonna ng'oli lisiti ye ey'omwaka nga ye byonna bye yeesuubiza mu mwaka guno byonna yabituukako naye kyennaku ng'ate tetukyali naye yagenda osegeera. Kati yeffe baani Katonda omwaka Katonda twamuwaaki ye bali bye yatwala bamukola ki osegeera. Nalwekyo mu bulamu bw'ensi n'abantu mbagamba tutunulire nnyo bye tutuuseeko okusinga ebiganye. Buli wootunuulira nnyo ebikulemye ne bino by'otuuseeko binafuwa tosaana biraba. N'ekirala buli wootunuulira nnyo biri by'otannatuukako ne Katonda oba tojja mugulumiza naye sooka okkirize nti weewaawo waliwo ebiganye ne tunuulira ne by'otuuseeko era n'ekitiibwa n'ettendo biddiza omutonzi. Njagaliza abalabi ba Metanikira Bongo live omwaka omujja ogw'emirembe. Njagaliza bakyali bange bonna bempangala nabo. Njagaliza famire yange yonna mbagaliza omwaka omujja ogw'obulamu, ogw'obugagga, ogw'essanyu. Ebyo byonna nga mbisabye mpita mu mwana wa Katonda omulamu Yesu Kristo. Amiina. Okusiima kika kya kusinza buli bw'osiima oba osinza era Katonda oba omulagidde ddala nti munnange Katonda wange nsiima omwayi. Ebyo byonna obyogedde olulimi lwaddeko amafuta mangi n'ate nenjijukira omwaka waguyingiridde mu besiti
omanyi sitaani yakuvuze paka mu kimansulo okinkoze edi no si sitaani omwaka wagwingiridde mu kimansulo oba osoma ebyawandiikibwa nti ffenna tuli boonoonyi mu maaso ga Mukama wakkiriza oyo noone ku olwo ffenna tuli boonoonyi era tewafubye na kufuba era tewali tuli boonoonyi naye tewali alina kufiira mu bwonoonyi ti ne bali boolabanga aboonoonyi nabo ate weŋŋendayo nyinza okubakola ki okubakyusa nyinza okubatwala ekigambo kya Mukama bayinza okuba abantu abamu boonoona naye nga tebamanyi nti bali mu kwonoona okitegeera kati ate era mu bulamu bw'ensi gundi Yesu yatukuutira nti tubuulire enjiri buli kanyomero ka nsi yonna okitegeera kati wentyo munnaaye ate nga is part of omanyi abasajja naturally we are so adventurous nature yaffe kiri mu butonde bwaffe tuli so adventurous kati munnaaye nayiseeko mu New Best Hotel awe Busega njagala mbayiseemu experience gye nafunye okitegeera omulabi ali eyo musiigire ku kifaananyi omanyi kati abamu babeereyo nga bali mu speculations predictions nga bawulira New Best Hotel naye nga tebamanyi what exactly ekibeerayo nze sijja kitwalanga sitaani ne kati kijja kuba eri omulabi okujajinga oba si sitaani oba si sitaani okuyingira wano sibalwiseeyo kati ntuuka mu New Best Hotel ntuuka ku reception waliwo packages ez'enjawulo okitegeera I was given warm reception waliwo packages ez'enjawulo mu packages ezo they do vary in prices za njawulo buli package gy'olondayo okitegeera buli package gy'olondawo erina byejjirako kati munaye ntuuka mu New Best Hotel natuuseyo ssaawa zabadde mu 3 ez'ekiro nateete awo ng'oyambuukiriza Busega si nateete oba muvuddemu si nateete oyo Busega munaye ntuuka ku reception bandaga mbabuuza cause nabadde mupya kati babadde balina okumpisayisa mu reception sasooka mpisaamuko nabadde mupya wali amateeka ge bayita packages of course balina okumbulira package zenennondako enanyumira which is suitable for me like n'ensawo yange kati munnange nga bakola ki nga bampisaamu kati package nalonze yabadde bagiyita VIP treatment Masappe VIP treatment Masappe kati mweyo Masappe ngenda gitematema into details kati nga package ebeerako massage bakwekyana nekikwisako mu massage ne banzikiri ne kusauna ne steam kati munaye omusajja wa New Best Hotel ndoza tusooke tusirikiremu second tumusabire nti waliwo abantu mu Bible tusomako nti bowe baali bagenda mu ggulu tebasobola kuloza kukufa kati nga Prophet Elijah ye mu ggulu yagenda bugenzi nga mulamu oyagala sabira munanyini Best Hotel wekiba kisoboka batundire ekimansulo wekiba kisoboka ombera abeyambula wekiba kisoboka okugenda mu ggulu aleme kuloza kukufa agende bugenzi mu ggulu njagala we platform ene kitiibwa njiwera ddala ekifutiibwa kuba kakati nze ate buluvu madduka ogeza bintu bitasoboka ngenda tunuulira positive side of it natuuse wali mu Best Hotel nga abantu abakolamu ekitono ennyo balinga 5 aba alwanisiza ebbula ly'emirimu kati kitwalemu akafaananyi nga tulina New Best Hotel nga 10 bannange mu ggwanga nga naye nga buli emu employing around abantu 5 ku 100 olowooza abaana babakyagenda ebuwalabu eyo buwalabu okubajjamu ebibumba n'ensigo kyekikolebwa mu New Best Hotel nzijaawo naye nga tulina osooka ne tula engeri gy'ogiwoomerezaamu omuntu bwagwirano mu programu n'agikomya wano ayinza okugamba bannange New Best Hotel kangene nkulizeyo birthday nkyakula bawoningirewo bamanye ebyowaniriza tugenda process by process tumaze omusajja omuwa ebimuli bye kati munnaaye basooka kati bagamba naye kati okay bampisa mu package mbagiyita Masappe yebeera etya
Metandikira Bongo ensi erimu ebyewuunyisa amawuuno ensi atannayitaayita yatenda nyina okufumba era ndowooza omuto gy'amanya enkuba gyetonya ne nandisabye buli muntu yenna ayiteko mu best hotel. Program yero ngenkalubirira kati munnaye kati ngambagamba nga basooka bampisaayisaamu awo kati of course ebyana basooka bampitira ebyana naye nga bagamba okusavinga time kambabulire ekyana kye nandiyagadde kinkoleko naye mbawa description njagala ekyana nga kiri cavicious kina curves tekina lubuto kina flat tummy kiri bubulicious kiri okitegera butulicious okitegera kiri brown nga kyeru possible ekiyinza okuba ekisoga ekinyarwanda ekitoolo oba ekinyankole. Onyonnyola kyana kyoyagala otuse mu new best hotel ye yabadde test yange bubulicious butulicious cavicious flat tummy obinyonyera mu luzungu edi kye kyakwavuwaza guli omulungi ogwasooka anti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutiddeko kale Katonda ndaba addamu okuyimusa abantu bajjukize kye kyakwavuwaza nga tetunayongerayo mboozi ekyajjanjavuba byali biduula bakazi namasanyu nkomaawo osekeera kali munnaye awo nga maze okubannyonnyola kyoyagala test yange bagamba I have strong taste and feelings for brown ladies mu luzungu nebaga nandiyagadde ekyana ekiri bubulicious cavicious na curves butulicious omwaka oguyingira onnyonnyola busegu kali nga basooka banjira stock empya wesika new stock in town omanyi basuuzi bagamba nti twatikkudde kali nerino naye bantikulidde butikkulizi basooka banjirawo stock new best omanyi bagamba tokola nyongero jazisobya tulina lugendo lumu lwomanyi lutuufu bagamba batya print of resources leads to no choice. Print of resources leads to no choice. Wawunze buli webakuleeterawo ebintu webiyita kugamba otuuka nogamba netwalewo natuuse I was so confused. I was in a dilemma. Nageze mu dilemma ningamba nonde wani kugamba amadu ebyo ate nga tekisoboka bonna kugenda nabo bageze nebatikuliraawo nga loola ennamba eventually nenondawo. I chose a brown lady, tall, flat tummy, bubulicious, cavicious, butulicious. Chananga chabadde chanjawuli. Nyo. Omanyijine emisambwa gye Mombasa. Sigulabanga kuwagulabako omusambwa. Oba oli owa besyo bagende Mombasa najjayo emisambwa gyaleeta. Sikulise muna ekyana nga kikola ki? Nga kinkulemberamu mu kasenge nga soka kimpisaayisaamuko mu kamasaji nga obimanyi kinkwatakwatamuko abantu soko bajjukize kyekyakwavwaza omungi ogwasooka masanyu bakazi biduula ebyakuba akaseeteko bajjukize sente mukazi wali ofuna olunaku wakati w'obukadde obutaano ku busatu omumanya omunana ku butaano wamaliriza osulawa street okwo ngamaliriza afumiddwa ne Illuminati mwana takokolako massage ekyana kisooka kimpisaayisaamu it was an awesome experience. Kali munnaye nga tuva mu massage awo kati jjukira package yange yali tennaggwayo package yange kati nga kibuuza ki ekiddako tuddawa omanyi kyabwe kyaŋŋambye ate nze drive oluyingiriza ekkoona kututomeza beera wenkulabira ekyana nga kinkulemberamu package yange yabaddeko ne sauna and steam bath vudde mu massage ekyana kimaze okunkwatakwatamu nzikirira mu sauna kati ate eyo yo nayo ate nalo olugero ndumyanga lutabaalo mbuuza kiki mba nakatuuka mu sauna kati eno mu massage namaze eno around essaawa ng'emu wemba natuuse mu saa 3 navudde mu ssaawa 4 mu massage ekyana kimaze okunyiganyigakokko kati munnange
ntuuka nkibuuza aha bampo nga omanyi tuka reception ya massage bampo ya sauna bampa akagoye nyingira tuka muni bese bakuba akade kano omayike bakubanga ku somero kano va ku electric bill ne kano ke bakwata wekati ne banyenya va ku kino kye bakubanga obukuwe bati bakata and bill bakuba and bill nengamba ate ondese mu nursery school kiki nyingira sauna kali mukwingira sauna ate nayo it was a different story how some experience nimbagamba ate kyekigenda maaso bangamba lo kibayita happy hour mbuuza happy hour yetya yakubuuza nnyonnyola ebintu byo munaye kati ntuuka munibesi bangamba happy hour nimbagamba ndi mupya wano happy hour mpisizeemu hati omusajja w'oku besti yakwata eggulu n'alireeta ku nsi Mashek Dijaro mumanyi oyo malayika w'obuseegu alijja ng'ensi eri kumpi kusaanawo mwetandikira bongo Mashek Dijaro alikola ebintu alifuna abagoberezi ayiba n'eriiso limu alikola ebyamagero bali mukungiriza bali muwaanawaana naye bonna abali mugoberera ngeyeena anti betandikira bongo tukoze n'emboozi saagala abalabi b'echannel eno kuba eno channel emanyikiddwa nga channel mwensa saagala bakitwale nti tutumbula obuseegu naye toyinza kuwonya kirwadde kyotannakebera wagenze kebera omala owonye kyekyakwavaza luli bakazi biduula masanyu kale tozise buluvu munnange kati happy hour kyeki happy hour kati sauna ya mitwalo 2 nabuuziza ojukanze yadde ku package yange ne kati mu happy hour oli omusajja wa Best Hotel nabadde n'abasajja eyo naye nga bagamba buli abasajja bangambye we baddayo ewaabwe buli kisaawa 9 ogw'ekiro bwe saala ebewulira nnyo bwe baba basaba bwe naye bamuteekamu ne bamusabira omugaga wa Best Hotel abasajja abafumbo bebasinga obungi abafumbo basinga obungi nkugira naye happy hour kyeki happy hour kati omunaaye baddirayo ebikyali ebinjiriranga emisamwa gye Mombasa ne babiwa abasajja basasudde sauna ne bakola ki ne bibajjiramu awo wennyini mu sauna wagira sente nibajjiza sente zaabyo zaabwe zebasasudde ku mulyango embooko neevuga omanyi firimu ya Kaligula oba Lord of Sex happy hour tugeze male sawa nga 2 oba sawa emu naye abasajja bonna ababa mu sauna buli omu naye ekyewunyisa ekyana ona kimala okujjamu ono tewaba kuwannaanya basimba batirayini nga omanyi obudala wa sauna kiva ku ono kidda ku ono teri mbumbono wange gw'okutte gwobba happy hour happy hour bulu move Kaligula siza bijja biri bute ate kati biba bute mbooko neevuga muli basajja embuto zikomeri abasajja embuto n'endevu musajja omusaya alina ekirevu kiringa kya Bin Laden naye nga ali omwo yeekeja okuza ekirevu kino kyokuza ekirevu nabokoppa sikikoppe abusebo nkuyisayisamu experience yo ku Best Hotel sikula konga emboozi okinyumya oli muvumu nga mu mboozi kuba onyumiza emboozi nyingi nnyo ezirimu ebyokuyiga ezirimu ebyeddiini naye obuvumu bwoyolesa mu eno balesi bulabangako takute ne mu kirevu nnyoma edda mukama wange ne kati eno emboozi kugamba kyenjagala abalabi baffe tubasigira ekifaananyi tigwe kyotalowooza mu nsi gamba abalabi bange kale abalabi bange waliwo mu nsi gwe byotalowoozaako naye nga bibaayo bituukawo okitegeera kati njamba iseeyiseemu kati munaye happy hour wetyo weeba nadde sigimanyi kati era mukuggwako bakuba akadde papa happy hour naye wakikoze kati nze saakikoze nze kugambye nabadde nkoze ki nze ndi musajja muvumbuzi bulijjo banyumiza Best nga simanyi kibeerayo ne ngamba nedda guno omwaka sijja kubeera nga mpulira buwulizi tegedde kyegambye kiwakoze ogambe tisega danzi happy hour ne nkugamba nedda nabadde ngenze kuvumbula kuketta webale nnyo kukettera emu live
kugenda kukola kibantu kubabuulira nti nno eri bafa dda muli eno waliwo ebigenda mu maaso naye nga temubisuubira nti gyebiri naye nga gyebiri. Sajja b'embuto ebirevu bikoma eri Bin Laden. Abasajja babeera wali mu happy hour awunga nabanga kidole ngaawo wenyininyini wekigwera. Oluvono addako bayinza baba abasajja nga 15 ne happy hour bamakinga sure nti egenda okuggwako nga buli omu agabanye. Abakazi babanga 15. Akazi tebawera kase ayinza okuba nga 15 abasajja nga 15 abakazi bayinza okuba nga 8. Kali sigamba nti ayagala nti abakazi 15 n'abasajja 15 kitegeeza buli musajja afuna wuwe nedda ssibo oli mu makaago. Omukazi omwanza okukola ku basajja nga 3 ebuseegu kyuwana ku lunaku olwennyini ku ssaawa eyo yennyini gamba mu ddakiika ezo zennyini. Kati era happy hour webeggwako bakuba akade. Kati oshegera juke webetandikira bakuba akade ne baga kati saza happy hour emundu nevuga. Kati era essaawa wezituuka okwegadanga ne kuvuga bonaga emundu bajja tukwata obutujjuwana. Saka tuli mu kabi. Kati emikolo ne gitandika tujite emikolo. Tabikirira nnyo ebikolo bya Lucifer. Oshega era kati happy hour webewedde era bakuba akade kali oli omwana yangambye baka handbell. Bakuba handbell. Oshege waliba amaduge begakwata nagala akadda akayifula atakawulidde. Era kade kavuga nnyo buli omu akawulira wabula ate waliwo n'okweyongeza. Omulamuzi onkubye okuboozi waliwo okweyongeza ti osanga omusajja mu happy hour omwo ye ate n'aliiramu abakazi nga bonna. Hedi oshegedde tikali wa basajja bano basajja mmeketo baba kosa putulu oba majegere kadi yemu happy hour egenda okugwako ngaagifunyemu anti nga bana bagudde ttale. Oshegera abasajja babwerere bute n'abakazi babwerere bute emundu neryoka evuga bwe buno butawulo babawa bwanga bwe muyingira na akwapi mu busula busuze nolaba abasajja nga bazanya bukaba nolaba abasajja nga kwegamba bana bakwata obuseegu tebakwata toyingira nagundi na simu ogireka ku reception tebakkiriza tebakkiriza kuyingana kati balina ne gundi tebakkirizayo kamera toyingira na simu toyingira na gadget yonna neweba mapeesa you don't enter with it you don't kali munaye kakati ate awo omuvaayo kati kwebyo ebyana byennyini ate waliwo ebyana ebya scrub ebyo byennyini kiza okusanga tuyeko mu scrub gudde kikowuko alina kyakuza mu bukowuko kati era kati ate awo nawo kati ono eyasasudde sawuna era sente endala kati era bagenda mu scrub eyo era nayo ng'emundu evuga. Etekezano mu Uganda mu bufunze gwe mwana Katonda ali eyo buwuliranga omuntu yenna nti ngenda mu sawuna kiba kirungi abaagalwa bammwe mbagobe mu sawuna. Wano Uganda ziri professional ezimu kale ezimu kati tugambe ezimu sawuna eyo erefe wise nungi naye kati ebikolwamu ezimu ebintu ebikolwa mu sawuna ezimu kiba kirungi gwali serious n'omwagalwawo muga nti nedda mujezimbire waka oba ne mugenda mwenna ayinza okwebba bwalaba ebikolwamu ayinza okwebba naddayo yekka kakati bw'okumusobola tolinnya mu sawuna manyi si buli kifo nti kyatutondebwa ku nsi kuno Edi si buli omuntu kirina okugenda nange omukazi waŋŋamba nti wa sawuna nnyo eyo mba mumanya ali mukaawamu kekaki aba yeeryamu kebaite akawamu abanneeko kubanga si buli wamuntu olina okugendawo ebifo ebimu bwe tubyesonyiwa ensi tujja gimalako mirembe ewakiriwe kuba kweyoteza yeyoteze waka gulya sepiti munfunire sepiti mufunire akabaketi
omuteremu ne kaloobu yeeyoteze bikola by'emiyembe kati kambawe ebikola bya gondi kalitunsi teekamu ebikola by'emiyembe ne gundi n'amapeera dira ebikola by'amapeera teekamu enniimu teekamu n'ebikola byaki byenanasi bikola bulungi yeeyoteze bulungi abantu kati sawuna funa ogusepitugo ewakazimba sawuna naye ogaa nti nomukyala wagende mu sawuna naye abasajja era bakola obukujjukuju kira nti oba omwanguyiza okusevinga sente abasajja bakola obukujjukujju naye kati nze kyendabye bannaye kati wakineeyokeza wano era kunfuga bubinze ndi muntu mukulu ate olabira omuntu nti agala va ku mulamwa tandika kukulembeza kya buntu bukulu ze ndi muntu mukulu netegerera tebampa mateeka olwo aba ayina ekintu ekimutabula kati kyenjagala obbagamba anyway naddeyo ku New Best Hotel mbagambye nabadde nja kuvumbula abakazi ng'oli mu bufumbo n'ebbaawo abasajja mubagondere nnyo omusajja wakulondayo mu bakazi bonna n'akuseewaka beera muwulize beera wampisa towankawanka ekiri ku New Best Hotel otuuka eri nolabira ddala nga abakazi embwa kugambye eri sito osanga omukazi nga akabiina akandibadde ak'abakazi abana akayina bw'omu eri ku New Best Hotel newoyagala mbeerera ogifuna stock empya tukutukutuku ezikyali brand new ku market ozisikanga ku New Best Hotel stock new stock okuva Guangzhou okuva Beiyuni okuva Taiwan okuva Madagascar njugiriki okuva Copenhagen okuva Brussels Stockholm New Delhi abulira gwakoowa wagulira ku mukazi wo okuba wagenzeko mu New Best okusaka amawulire engeri gyo amaanyi goyogeza kati nso kuniraliikiriza simanyi genjogambye abakazi mbwa n'otunula eri simanyi genjogeza naye okusinziira ku kyenalabye naye abakazi abo bava ku Best Hotel ababiri ku Best Hotel bavaawa ange simanyi bababumbira awo balina gye babajja baana b'abantu bajja ng'afuuka empologoma oliwo okuyingira ng'afuuka empologoma baadde bamanyi ndi mu Nigeria bampita oga baadde bampita oga bamanyi ndi mu Nigeria sente nozimansa bangambe wakubya akalango koono omukyala n'akuwaayo akasente tannanjokya naye ndi tannanjokya FF Beauty Parlor nja kwokyeza bangambe yakuwaddeyo tannampa sente nze nkugoberera ku TikTok nalabye nga embeera zo zikyuse ng'oddamu ebibuuzo by'abantu yanjawulo embeera zakyuka dda pasi ki ekyakwabuwaza lule nga abaali bagobera episode zaffe gaali maddu kati kozese maddu ayitiridde gataliko control kukiringana ba big boys biduula n'abakyala maddu agataliko control kwali kwerabira Katonda ozeemu weekombye metandikira bongo eyo naddenzi ngenze kufunayo kyakuyiga kusomesa ggwanga sokoleke scrub kati atene mu scrub nyini kati ekyana ate nakyo kyenyini ekyana kikuyisaako mu scrub body scrub si facial scrub body scrub kati ate naye ebibeerayo nabyo naye story endala ate ekyana bagenda mu body scrub ate biggwera mu gundi ne mu body scrub era begadangirayo ate yo wagazi nnyo wali spacious wagazi nnyo wabona obulwadde bw'ekibumba babuyita batya hepatitis B omanyi nga egibukwatamu obulwadde bw'ekibumba bukwata ekibumba kikwata obulwadde bungi bukwata ekibumba namba ebwotwogeddeko obwo bwennyini hepatitis B kwatira oli bwajja nga abuyina n'omununirira n'akuyisaako amalusu ge amazzi g'oku mubiri kwomwa akafaananyi ng'omukyalo omu abuyina basajja bameka abaddayo nabo eri kyendabye abakazi ekyenaye ku bakazi ba best day hygienical okay bayonja ate nabuuziza ne baŋŋamba wali toyita mu tawuni y'ekatwe ali n'abakazi babasooka bakebeza naye wadde babakebeza naye toyita mu tawuni y'ekatwe ku best
era ne wenatuka mu happy hour nga ndaba mulimu kojja ndoda akasuka bu sweet bakabaka wala abantu abalina endowooza ekyali ekijegere enkadde baganze sweet simulira muki mukaveera ne bwoba ofa abantu abo kakasa tebaliimu obwongo bw'abantu kyogamba bubangufu ekimala okulaba nti abantu ab'endowooza eyo tebayingira kifo ekyo andi kati eri abakazi be baba mu control osegeera era eri abakazi be baba mu control si basajja asaseyo iyo program ogisase naga ogireese naye star naye nga ate abalabi ba channel eno sibagambe mbu ate musuulewo abakazi bamwe mugende mu best nze mbizeyo kati balasa okwewaga mbabuulira kyabaddeyo program ogimimiza egenzo tuuka mu makati nga lwatumya omulondo akudduka anze mbabuulidde kyabaddeyo naye mugende ku byammwe saagala mugambe mbu mwalaba Mechanical Bongo live musima mbu nga tubakubiriza mugende mu best hotel nze nayiseeyo mbabuulira okutambula kulaba okuddakola ki kunyumya kakati gwawoza mbuno sweet tomunuunira mu kaveera obulamu obwo gwabulina mu ngalo nze si buvunaanyizibwa bwange okuuma obulamu obwo kuba kati oba omulamu nze nfunamu ki kyogamba nze nfunamu nnyo okusinga gwe oli mulamu okusinga gwe wofunamu emisamba gy'omugye mu Mbaasa bagirabyeko ku New Best agirabyeko emisambwa gibula kwegamba bali bantu I think they are divine beings. Tokozesa kigambo ekyo. Tokozesa kigambo ekyo yogere kirala. Kati munna ate program nyingi kati tukyabayisa kati waliwo kibayita candle night. Eyo ku Best Hotel ate yebirayo lwakubiri. Tegeeza ekyo kifo ekyo omaze bangu. Nedda program zonna bazimpisizayisiza mpuge bampisooga. Njagala oga onyumye biwalabye candle night twagirabye gireke. Ayo saagirabye. Gireke. Numya bino bye nalabye nabaddeko mu massage ne sauna. Kati waliwo bosangayo nga y'omumanyi. Ne mwegwako ogi obi. Mpozi maybe oba ogendayo ne sitira gendayo. Kati gwe gwadde omulundi gwange. Kwita yawo twali baguddeko ngo bamanyi. Nalabye new faces. Sina gwe nalabye honestly speaking. Libaliza. Tewamusanze. Salabye muntu yenna gwe mmanyi. Libaliza. Samulabyeko maybe. Kasipati eri wa bbeeyimu. Kasipati akyali wano ku maje ga kuttaka. Kasipati wa Vox wa mutwalo. Eri package nasasudde yadi ya mitwalo 10 plus. Kati Kasipati ogwo mwezi gwe gwa nyumba atagugende mu sawa busaawa yawukane ne sente ze. Simu bubi naye kakati kwegamba naye ajja funa mwatuke yeetengerere. Edward the Great wamulabyeyo. Edward the Great Samuel Nenga. Anyways, Edward the Great, we wish you a very, very happy new year. Limusajja wa kabi. Salute brother. Edward the Great, waliwo Yugi Update, waliwo Swimmer Media, waliwo ne Chali wange bamita Collins Media, all the way from Dubai. Salute brother. Waliwo nani awo ne Jose the blogger. Much love bro. Wamulabyeyo yoyo. Nkugambye tewali gwe nalabyeyo. Atobikirira Jozo abeerayo Jozo. Sina gwe nalabye gwe mmanyi. Maybe wayinza okuba wali abandabye nga bammanyi naye nze sina gwe nalabye nga gwe mmanyi. Honestly speaking. Baba tebebiseko ku face. Tewaba kwebika. Yeah, kuba nabaddeko twaddeko mu steam nga manya mu sauna kozi waliwo sauna enebebamu omuliro ne wabamu eri ya happy hour yo tebaamu muliro. Gubera ku room temperature nga munyumyamu nga tunyumyamu nga nyumyamu ko n'asajja ne baga kakati zolabo omukazi owange n'amala yekyanga musima nkuba omugongo asula mu patra sikayana naye nga nejjire eno nzirayo na bajjagalo Edi osegeera Edi omulamuzi yaman Emperor Media Emperor Media promos program tukikomye wanenemye okuongerayo no program tekulemene just abantu batulina obbawaawo experience ku bintu ebyenjawulo atubegendereze obeera ne bbaawe eyo obeera ne mukazi okasola wanga omukazi atandise ogamba tonfuga ndi muntu mukulu nesalirawo kasi bakazi simanga
owoza simawo omusajja muli mu lusiriko osula mu patra mugenze mu mwezi omusajja takunyega aba ku besti ng'olusiriko lubaamu wekka yaba yafuna diretalo zalwana aba ku besti nga bamujajjatira gweowoza simayo ati owange mulumya ajja kukitegeera leero osula na mu ntebe omusajja aba ku besti kati ng'olusiriko lubaamu wekka era oba weerimba anyway sikubiriza bantu bafumbo kwawukana naye kyenkubiriza kale kusinzira kafenga bye tulaba omukazi oba mu bufumbo n'omusajja tomuteekako nnyo mbeera okitegeera n'abasajja bennyini nnyini olw'okuba wazudde best hotel ate omukazi tomulaba nga kiyenje kubanga ne wonaagenda eri erya akalimi kajja kwewunzika okomyewo wa mukazi wo okitegeera naye nga best hotel ndowooza yajja kuwonya abasajja jjoogo ndowooza abakazi baali bayitiriza okujooga abasajja n'abasajja bajooga abakazi abasajja nga bajooga abakazi okitegeera abasajja bajaziza okujooga abakazi naye ati ng'omukazi ati abakazi balina bwe batukwasiza mu ssaawa 9 nakukuba omugongo awo n'alyoka awoza kati sooka ondage ku kyapa kwendi ku kyapa kuliko erinnya lyange omaze okukola effumu lyo likaziina omukazi akubyemu kapatra omugambo wange kyuka mbeeko nekyenneekolerawo